Naddala nnyo abasigadde nabweru nammwe mbakakasa nti mbadde ekitundu ku mukolo. Bwe tutuuse mu nnyumba bataata basiza kimu nga nkuyiga nga tebetemyemu omwana omulenzi Mmedi ne bamuzaala ku lw'omwana omuwala Zaamu. Abeewange nga bez'amaanyi. Kitange ekyamazima ekyo nga kiwedde basenga bagasa amaanyi ne batukolako emikolo omubadde okutugabula. Nga sinnebaza basenga njagala kwebaza bano wammanga Nakayi nga Wambogo. Omwana omulenzi w'emagere ngamba Sentamu yetukoze obulungi obutagambika. Yagassa amaanyi ne Sendagala n'amazzi n'abeegattako ne bakola emikolo ku Nantooke. Ekyamazima ne bamukolamu omumbuzi nga gwaleese n'asoosotola. Njagala okwebazaako ensuso omukenkufu Ssekamwa kubanga yasenza Ssezinnyo n'asenza Kalingimi n'asenza Ssendusu. Ate Ssemala n'akola obulungi obutagambika. Bakira owedde bw'akwata Nantooke n'amutwala Mbefumbe ngamba Bassennoga n'amutwala ewa Ssekamwa, Ssezinnyo ne Ssendusu. Taata ne bamuwaniriza ne bamutwala ku mutala Kiwoma Magaaya ne bamutwala Endakasongole w'Abagonza. Bwe bavuddeyo ne bagenda e Bulemeezi e Kamira ne bamalira nga bali bamunaanika mu bbuto. Ekyamazima tuli ku Lemitiyana ng'ambe Bubwege. Batukoze obulungi obutagambika. Weebale nnyo weebalire ddala. Bawanyama tubalabye ne tubakolako emikolo. Bannakikoko baasomye ne tubaaniriza. Muceere bukyeze emmere ebaddeyo. Batututte Namasujju. Ebutuntubulirimu ekyettumula tutuuseeyo. Zengalo ez'amaanyi be nakulembedde nga twebaza basinga. Tweyanziza tweyanzege. Batukoze bulungi ku byalo by'Entebe Nakiwogo tebatututte. Lumonda wolotadde tetusomye. N'olwekyo mugatte engalo nga twebaza basenga. Kitange omuzinalo n'enguvaamu n'engukulekera.
nsaba tugatte engalo ez'amaanyi nga twaniza muwala waffe zamuzamu eyinga mpya y'endulu y'omubbi kampulira engalo n'endulu ezo essanyu banjabule basebo zamu tunuulira ebintu ebireeteddwa ku lulwo tunuulira eddiiro lyange bwe libadde luli na kakati bwe liri gwe omukyala ali wano omuzadde ali wano kiba kya nnaku bw'otakubira katonda mu ngalo ez'amaanyi nga tumwebaza kubanga eriyo ababeera mu maka ekyamazima nga n'akalaba okugenda mu bakadde kabula eriyo ababeera mu maka nga ne waaba ofiiriddwa wammwe omwami taziika bw'aba aziisa akoma mu mimwanyi lwaki tetwebaza zaamu kubanga afumbye batanda nga bakomawo awo linda zamu nkitegedde beera wenyini awo nkitegedde obedda neebuuza ludda ki olusinga okubanga terukwagala ekyamazima luno kale mbanga muwakanya kyeŋŋamba mukuba engalo ez'amaanyi ab'oludda luno n'akalulu ak'amaanyi nga zamu abalaba olabye oyo tomwetegereza zamukyuka otula ekyembi obedda abeeyo bakugeya katulabe katumulinde bw'anaayambala kale bwedda abatamugeya kampulire engalo ez'amaanyi n'akalulu ak'akajanja zamu okimanyi nti nno bbaawo medi okimanyi nti n'abasajja bangi babeera n'abaana b'abanja bobuwala nga tebagenze waabwe okimanyi nti newomugamba nti jangu nga bw'oli tajja kabakuwa akayimba otambula ogenda wali medi omumpeere hag omwebaza olw'okujja n'ebirabo bya background zamu nina kye nakugambye beera mu background music gwe akayimba era kye nakugambye ng'ova wano tigenda omunneebalize kyoba okola akayimba koye akayimba akamwebaza kayagala ate nno ngenderera ebiragiro byebikambe byakisomesa bino byayinza kukisomesa birimu n'ekigirasi keeko wangi keeko tumbula metu wamade olugalo lino metrot
Agenda mu holiday naye natidde kimu kiki eddoboozi lya Medi bwe libeera wano nga tali mu kuyimba si bwe libeera nga ayimba yayimbye beesi okulimba lwatayo yabadde beesi nabadde nga awulira soprano yabadde beesi ekwaya y'essimbi wegattamu beesi gye twagala okwetondera bali ku mukolo guno nga bo bagamba nti tubakeereya mbuuza nti ogugwo gwaggwa mmeka gwaba yagukola naye wakati Medi bye yabiyigirawa bannange nga obudde bwabumala wano Medi obudde ebiseera ebisinga se babimalamu abimala ali mu mirimu gye naye oba jambu Medi tububire daba mububireko kajambu daba Petroli genda waggulu mukwano mukyala wange omulungi Zamzam my word nsanyuse okukusanga era mu budde buno nkutonera ekirabo kino kya mmotoka egira ovuga ebirala we bunaakusangira naye ndaba emmoloka kitono nnyo nkwongeddeko ekirabo ekirala nga yenze alabye nga byonna byonna tebimala amwogeddeko ekirabo nti kiddemu ekyo ekigambo awa Delta TV kikwate nnyo akakantu nkaagadde Delta TV woli kiddemu ekirabo ekirala yenze kuba nze muti ogukunkumula ebibala ebyo wanyi akuwaga mwana mulenzi Medi ng'ali wamu ne munne Medi katonda omukisa ku kigambo kino oleete kiki Medi okumala
tambeerawo. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nebaza Allah jalla jalaluhu ampangaliza mukadde wange ono okutuuka nga ntuuse mu makaage, kubanga bwe nali ntwala muwala we ayina ebigambo bye yaŋŋamba nga tuli mu lusuku ebuyambi gye namusanga. Yamukolera mu lusuku nesitole y'abano bannange P3 P6 mu lusuku, noonya lusuku lwa seminti genda mu maaso ku smedi. Bwe mala okumunnyonnyola ensonga zange nga bwe sigenda kusobola kujja mu budde obwo, alhamdulillah yaŋŋamba genda onoonye, bw'olibwa onsanzeewo nga ndi mulamu nja kukwaniriza, era ngenda kunnyonnyola baganda bange bwe baliba ng'abaana bange bano bazze nga Mungu yantwala babaanirize. Ekintu ekyo nenkyebaliza Allah okuba nti antuusizza ku lunaku luno, Allah n'amunsisinkanyanga mulamu. Katokikubira engalo ez'amaanyi bannaaye. Mwali mu lusuku kati ekyoleesa eki mugambe taatawo. Singa mbadde nnyina ebisingako wano naali bimuwadde byonna, kubanga ekisooka taata wange, ate musomesa wange, ate mukwano gwange nfanfe, alhamdulillah. Nga ne bwe nnyugirizibwa edduniya ewantu gye nzirukira nambudaabuda, alhamdulillah. Kano nsaba akasiime, abalabi balaba nti katono naye nze kunze kanene kuba kensobodde. Nsaba akasiime ate n'Oweekitiibwa Allah jalla jalaaluhu akkirize atuteeremu omukisa mu bufumbo bwaffe, ate naye amuweemu obulungi. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi. Njagala bwe tubadde mu nju, ffe abatono ababadde mu nju tutegedde kyotuwadde. Omala ayinza okukayita akasiimo neerangirira nti gwe mutwalo gw'oleese. Emmoroka eno gwe mutwalo gwendeese ng'okumusiima mukadde wange, era kamukwasa kyembadde ngenda okugamba nti mumanyozireeta ate ebisumulizo mubitwala. Mukwasa ebisumuluzo taata. Kanfukamireko mukwasa ebisumuluzo bino. Linda kakati taata mpulira ebigambo byayogera mumuwe tata nga ateekemu ekisumulizo bakimuwadde oba amanyi wekiraga ave mu maaso. Ogenda okuga tetuwonyeza omuntu omuwane ngamba akube ku pibi bali mwakusonyiwa n'engoma ngamba akube ku pibi anyige pibi ddala anyige pibi wali awo mukulete n'emitwala alese namuwe anyige pibi eyase akakwe pibi. Tata katumukwe akazindala komedi tata tudova kabwe ensebuulire ng'ayeebaza bambi akalaga okusiima kwe tata tukaaba guma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bannange amasanyu gabeera amangi obula ne byoyogera, kubanga kino kirabo omwana kyampadde bukyambeera ku dduniya sikirowoozangako. N'emyaka gye nnina bannaye mugiraba, emyaka gyange gino gye nnina okutuuka wano nga sigulanga ku mmotoka, bane muba musuubira nti nkyalina okugigula. Ekyo kyokka neebaza Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga ebigambo byange sijja kwogera bingi, naye ebigambo byange nsinga nnyo kubikwasa Mukama Katonda. Kubanga Katonda yatugamba nti ya ibuni Adama, ng'omwana wa Adamu, linga bima ataituka, siina ekyo kyonna kye mba nkuwadde, khayira nga kirungi aw sharra oba nga kibi, fakul tuddamu
nti alhamdulillahi rabbil alamin. Tobola fa abasiraamu kitaawe afudde oga nti alhamdulillahi rabbil alamin. Muhammad akuwadde emmotoka nti alhamdulillahi rabbil alamin. Kubanga buli kitendo kyonna ekibaawo tekibaawo nga Mukama Katonda takikkiriza. Taata mumukubire engalo ez'amaanyi oba kyafaamu oba toleeta buzibu akutte ku steeringi takweguse naye ani anaamuvuga. Tugenze ku tteke abakozi baliwa yakubaga bamala otuuka waggulu wali ku tteke. Ali Dioma kansabe zam Billy Emma Katulabe obubaka bwebakutuusaako. Katulabe obubaka. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbadde nsaba munzikirize ntolireko ku mwami wange salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My mod. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Kikirizibwa okujongera mu ebyo? Obusiraamu bukkiriza okuteeka ebirungo mu mukwano. Mod meaning man of my dreams. Yes. And what means woman of his dreams. Bakyala muwane ku baami. Mwami wange omulungi nkwebaza nti olaba mbadde nkaabira mubikire naye akutukidde mu ngalo. Naye ate akutukidde mu ngalo. Peegaleza amaanyi. Kimuddemu akyulire. Abajulizi ababaddewo ngenda kubaagalira omuntu ono. Allahu akbar. Weebale butanswaza. Abaana balina kubeera mu bisulo. Weebale fulfilling your promises. Wansuubiza nti ojja kujja mu bakadde bange neeyanziza okujja nga taata ne maama balamu. Weebale kuwa taata wange entambula kubanga yamala ebiseera bingi ng'ateeka mu school fees n'atasobola gyegulira. Neeyanziza neeyanzeegyo. Weebale kubeera omwami ow'enjawulo. Nsaba Allah ayongere okutunyweza. Nsaba Allah akusasulemu bulungi bwereere.
akwongere emaali akutwale ne Makka. Kati nga bw'omaze kino ndowooza ne bw'onzizaako tewali kirala. Yes. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. So ababadde bagamba Medi wasadde omukyalo owokubiri mumusabye ajja kumuleeta semweraliikirira. After 20 years like me, naye alumbe ewaabwe atwale ebidduka nga byatutte ewaffe. Yes, thank you. Akalabo kano mulimu kafanta. It means you are so fantastic as a husband. Mulimu apples. Apple buba mulimu obuntu buno ojja kugira obulyako naye ngenda kudda mangu kubanga etamu eni terukutandika. Kalabo kano kaakano nina n'obulabo obulala akalabo kano nkakutikka nga nsaba okatwalire maama omulungi eyakunzaalira. Mami aliwa ye bambi. Mama Medi. Yes, Mama Medi. Mugambe nti ndi musiimu yebali kuzaala. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukole bwetu Medi. Kula coverage mami wa rahmatullahi wa barakatuh. Sabo mukaddumi wange kwasa enkoko eno okumpa mwennyoko zaamu okuba mukyala. Abalina ebinabo mbireete wanenge abaze n'ebinabo neyanziza barakallahu fiikum. Abaze n'ebinabo omukyala namukuwa era kakasa ekyayongera okuba naye bwamwe Allah bwona okwata ebirabo. Jangu eno ddala eno okwata ebirabo. Wadde n'ensawo eno ng'erimu ekyambalo ekisaanira omuko omulungi. Alhamdulillah neyanziza muko neyanzeege barakallahu fiikum. Ebaaso nyongera bwongezi kuba wagimpa luwa umuwo.